Jorini. Shima. Wow. Shima yabivudde nako ddali waati ne poozi yakubye ddali kanyumba. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya Shima yabivudde ne poozi yakubye ddali kanyumba. Vale, Tasha, where ya? Oh, yeah, Tasha, get it.
jangu nedda babakwate mugole omukyala mama Tasha kwata kiki ekiganye kwata wavaawe wabadde wavuga tusinga nokwota akakukyali mwami kiwanuka mwami kiwanuka bwemuvaawe mbegayiridde mumuyingire mwami kata oli agenda yekko mukyali oba mugenderawamu ndowooza naye nga tubuli omu twawuka maama bw'amalaawo ajje wano ndowafaaza nammwe mubimanyi bannange wano ngenda kubirawo ekyabana n'abaana abaana Cameraman, where are you? Cameraman. Abana mwe namugenda kwakiriza wano mulinde ko tumale ekyabana ine betwagala ko mukadde abana tutegeeza kanisa bagala ko mukadde tusemberagane tujje mu spaces ezo Baby. He's behind, baby. Shadow. Averemu olumalaawo ng'omukyala ayingira mumaze ekiteeteeyi temukijjeeyo ninamu katono drone esituke Aja, cari nak jaman ini. mbakulekere ngende ku church ku boda nini kwegayide fata nkomudde wano ero nokasitayingira
bamukiwanika kutogendera wakasita omugoba osooka okufuluma Yani yakuita nosigala ng'ologedde ku mmotoka. Sigendera mwezi. mukisindikeko abatalina abagole mufeeyo atale Never back.
Adewani. Naso kabdewani. Kale jisteka wabwe. Kalinde. Ekifaananyi sokuba ekifaananyi wano wa iphone sokuba ekifaananyi nga ngegenda kamera banyazi one mudde abo bajje
Bannange Rosette otuuse embaga yino katugenda ate ku church tugenda kubeera nga tubaddira katusooke tugende ku church abagole ndi wano mukubapambana tulina okumukolo tulina omugumala abagole baabo ngenda kuddamu batuuseeko live stream eno nga tuli ku church. Heart. Tuyimireko bannange twaliriza abagole. Olwayo. Mbasaba tuyimireko twaliriza abagole. Mukadde wange. DJ genda maaso. Mukadde wange. Nsaba emperekeze zino baazikozeeko. Zisooke zijje mpola bali basooke.
Nadashi kuona yama ndio zakaza kubalika wale maisha. Awono bokolo bulungi ne papa kolaki. Inaku Friday ko kwembasi. Mwana inaku kwembasi ya Vatikana. Nina wako kunusi kusi actually driving is nika basubiri yikola mulete okubato lumanya kunozi Uganda mulangira kuyesoma byofunula mulangira oli abalangira bali President Mubeki. The Holy Father Pope Francis, Papa Francis, firmly imparts his apostolic blessing upon Mr. Joseph Chiwanuka and Mrs. Maria Agripina Nasoro Chiwanuka. As a pledge of apparent divine assistance as they celebrate their golden jubilee in holy matrimony.
Sandija tujja kubeera nga tulina wano Musenyoli Semus owanti atajja omwezi w'obusaasisi asaasidde bano biweebwa omukisa awo emmisa ya ssaawa 5 fenna tubeerewo kyekisooka ekyokubiri bano wonna bemulaba bazzukulu bano bazzukulu abaana bageramu ate n'abazzukulu baweera maama mutegekevu nti otyo oba abantu bafuna abazzukulu nteresebamuli sirimbya mugambe alina okuleeta ekira naye abaana basirimbya naye yalina okolaki okukowa awo nno tweyanziza bino tweyanzenge okwatulu saabafumbo naye bobuli ebirulu Basante bajabu, twagala okwebazala abasipesita bwebo wanamulu waffe atulembera olw'olutalo ky'emisa kino ebalina tugenze mu budde bwefaananyi afuna ebifaananyi bya kimu bibiri awo ate tugende ebifaananyi ebirala bijjakubeera bya kukuloto ekifaananyi ky'abasasolozi n'abamuyambyeko wano batujaguza ekifaananyi kameramani gwolaga nti tekiwedde awozeemba kino abasomesa firimu boyerudao inakuwalawana kino kyonna kyali kisukufu muje wano mu kifaananyi ki tweteeketeeke bulungi kameraman bano bakama bange bateeketeeke bulungi abere nga basobola kwati balabira ddala mu kifaananyi naddala omunene waawo abasinzesa bulungi abalaba we banyirira ab'emyaka 5 mu bufombo ng'abinabajaguzabe myaka 5 ekitabo ekigwa tugenda kuzaako kameramani bemundalaga nti kino obanga next man nebetyo tebagala mu kifaananyi ate mungamba ne babeemu kale ayo kitabo ekigwa tugenda kuleeta ekyomukisa omulungi ate nemperekeza bebazzukulu kitegeeza kino ekigwako mperekeze mwenanga muyingirawo ebisigadde genda ku kale abazzukulu ate gazeberekeze weeyayo kino bwe tukimaliriza tuteekateekanya ebi zifuluma ebifaananyi ebirala alina puroguramu y'ebweru agenda okubeera nga atuluŋŋanya kuwaya kino olugwa otwoli olukola ki olufuluma okusinza puroguramu bambadde okubeefuunda ddala okumalira tenaye abafumbo ffenna balemererwa okujja okujaguliza wamu ne bafumbo bannaffe bano banaggwayo obwoyawule abalenzi n'abaana era ne mubateeketeeke basobole okubalabika obulungi mubateeketeeke balabike abalatudde kulembera katulaba tulaibakisibe tuwembeera bababeera bafuluma ngenda kubasaba muwomefu obwekitalo tuyimirireko ate tukoleki twongere okubalaga essanyu wamu n'okwongera okubayozayoza mu ngeri emu oba endala
kale kameramani basiru gavumenti bino biwedde tukkiriza emberekeze tosukulembere emberekeze kaba tugeragere mupeya peya tuleze omwale wekisho kati emberekeze zikulembere sawa ya kufuluma nsaba bakomedamani bannaye tulabenga babiri gondi mukulu genda wani bagala abana tebagenda mubantegekere bulungi ate tubongereye maaso eri omukolo gwetusaba tugumaliriza ate kangende reception twagikoze wano wennyini awali church
awali church era wali reception. Ono senga wange basenga mwenna abali mu London. Senga wange wuuno naye ku mukolo yagubaddeko. Anekanekanye mumulabye. Senga wange oyo Naika naye wali tuli mu kifo kye bayita Jinja Kalooli. Motoka y'abagole mwagirabe bulungi nnyo. 50 years wedding anniversary. Blessed Gospel Promotions and Events. Tuli mu kintu abagole onaawedde kati twagala mugola ddako. Mugola ddako emmotoka zonna tuzirina ez'abagole. Tukunyiririza ebintu byo bulungi nnyo. So emmotoka zonna ez'abagole tuzirina. Kyonna kye weetaaze. Kyonna kye weetaaze tuba tukikolera bulungi. That is a Jaguar car. Yeah, kati tugenze ku reception. Reception eri within here. Abagole baffe twataddewo wano kajuisi. Kajuisi mukalabe kagenda kubaawo bulungi nnyo. So this is the walkway. The walkway for the bagole. Catering service weeri bulungi nnyo. Kati tulina abagenda okubeera nga batusanyusa ab'engoma tubalina. Emmeeza zino ssatu eziri mu katundu kano bwe tutunudde mu maaso wano bannyabo ne bassebo abakulu abo abambadde ebyeru n'eyeero abafumbo bagenda kweyambisa ku mmeeza maaso wano abagole babalabako abali mu yunifoomu banna abafumbo abakyala abafumbo n'abaami emmeeza zino essatu emu bbiri ssatu toyanze ekitegerekese bambi okimbuulizaawo nga budde kukyali tusanyusa nnyo okubalaba Yosefu Mugerwa tusanyusa okulaba kukaye Kazinga abagole bo tuli nabo mu kifo banange twongera obaaniriza mwenna mwenna abakateyungako wano. This is the reception. Abazibye njagala kubaleetera abagole. Kubaleetera abagole. Tete ya saidi eno abalungi abasomoka lwera batuzalira omukyala kuli saidi eno. Meza zino ezisooka essatu eri abafumbo abali mu yunifoomu yaffe eyo ababasesi. Emeza zino ezisooka emubiri ssatu era abali mu white ab'emikwano ffenna tofalinga okuva wali bwetu. Wano maaso bali mu yunifoomu yaffe eyo yange egyerabika tubaniriza nnyo tuddamu okubira omulanga emmotoka UAU Lusambiri 702S genda ku mmotoka yo otuyambe abagole baviire tusobole okutuuka obudde wano. UAU Lusambiri S bakulu satu balaba mwebale kujja abatuuza abakulu bano abatuuza abagenyi baffe tusaze nnyo okulaba abalungi bulungi. Saidi yena abasomoka lwera abibali kusaidi y'omukyala tutuula wano obutobo obulabugalamidde tetubujjaawo. Saidi eri abatuzalira mwami Kiwanuka mu tenti eri wali yokka. Abafumbo bali ku ntebe zino ezisooka essatu abali mu yunifoomu yaffe ennungi n'ab'emikwano. Tegulina buyiniko mukisa kwa Mukama kwampadde nkimanyi.
Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saako ba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Tuyimireko bannange twaliriza abagole. Mbasaba tuyimireko twaliriza abagole. Mukadde wange. DJ genda maaso. Mukadde wange. Nisaba emperekeze zino baazikozeeko. Zisooke zigyempola bali basooke bakube fulu sitoopu wali. Abagole baffe abalungi basobole okwongera okwetegereza. Wetegereza. Enyanji kwatemu wano. Tugende maaso DJ. Nikubebe mgongo. Natamwa mukazi azaala abaana babiri nti nkomye.
akayimba mu kaseera kano abakoze ku mulyango ogwo ng'omukyala n'omwami Kiwanuka bagenda okuggulawo ennyumba yaabwe batuuke ku wankaaki njagala akayimba akacyamula genda kubala okuva ku 0 paka ku 3 nga bayimbidde munda abaana essanyu baandika ku basajja abaana basanyufu bana 0 abazungu basanyufu Pili, satu baba bayimbidde omwami n'omukyala Basebone banyabo muna tusonyiwa ebintu ebimutujagala nga tubisitulako katono tuno katono naye nga tetunnatuula ffenna nsaba
nsaba tukole bweti nti tugenda butereevu kukyamisana nezo agenda kukyamisana nga tunafuna kitiibwa kya Buganda okumva eddane eddero lyonna eggwanga Buganda yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi yonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavada naffe tukikuumenga nze nayimba ntyale siteera Ssaabasajja Kabaka asaanira fuga Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavada naffe tukikuumenga essaala tetamiiza tulina bye tugenda okulya wano lwaki wana mukulu tutuwa essaala byonna ne bitukurizibwa amaanyi gammwe mutuukirivu ayi Katonda tukwebaza olunaku olwaleero tukwebaza olw'abagole baffe tukusaba omukisa bonna bakutte mu nsawo zaabo teekateeka omukono guno w'omukisa abo abagenda okugabana ku kijjulo kino amaanyi ge tunajjamu okuweereza obulungi tusabika mu Kristo Mukama waffe kati nabamutuukirivu atuwa omukisa gwe tulya ddembe abalala okutuula naye mwami kibatukatumusaba atayimirako katono nnyo nga abakola mu kuteekateeka y'emmere bwe bakolaki bwe bagenda mu maaso nkusaba bonna gwe wootudde otunule eri abagole bano mwami kiwanuka ne mukyala kiwanuka banange twayozayoza nnyo okutuuka ku lunaku luno zengalo ezo ke kalulu ako owaayi kitange lwaki olabye mukyala kiwanuka banna mama wange ng'olimba okwo olaba bafaanagana omwami bwe mubaawo nga mutegeeragana mukkaanya mufaanagana tukesane mufaanagana nze nali funa omukyala gwengeri okuwasa kinyula nakifunye mulago wano naasi nga mweru ne bankuba akaama ate nawe oli mweru ate nawe wafuna omukazi omweru ojja kuzaala namagoye nokyusamu nenfuna omuddugavu oli difference tula mwani nekiwanuka nomukyala kiwanuka omu muddugavu omweru azaala baana bakatakataki abanakola awo tuvuddewo bebana batukuŋŋanyiza tusaaokubona mukalire naye obugalo sinabwatira bulungi abantu sibasanyufu atire bisikaawo banna oba bakyalimu ebyokulonda oba mukyalimu mugume twetwagumaguma kituufu ekyo akati abakulu abagenda tulungamya mu byemmere kubanga tugenda ku mmere kakati ku ddakiika eyo nga abagole bagenda ku teebo eyo ebatusookayo ne ttiimu yaabwe engera bwe bazze ebajja otusookayo okubakwatirako tujja bakwatirako essaala tumaze okikola ki bo bwe bamala okuvaayo tugende ku mmeeza eno ey'abakulu bano abambadde ebyeru oludda wano abali ne bwana mukulu ababukiririza awo tujja okudda ku mmeeza eyo yennyini eyo abo benaavaayo tujja kwongera okulungamya naye twandiba nga tugenda kudda erudda wano nga namwe mugenda kubuuyi so nate okuva wali abakulu bali abatusalira mwami Kiwanuka ne bajja okusooka ku mmeeza eri munda wali ekkubo liri awo era obwedda weeriri awo kakati abalala naffe tujja muvanyuma kubeeyungako tugende ku mmeeza eyo waliwo abatudde Masaka bannaffe mukulike noyera be batuzaalira mukyala Kiwanuka be bagenda okusooka ku mmeeza eri abakulu abali awo mu nsonda eyo
Ngatuzaadira mukyala Kiwanuka basenga bamaama abo bagenda ku buuyi buli ekitali kya bulijjo enkola egenda okugobererwa egenda kubeera bweti ono tusonyiwa ku serving centers ziri esowani eziriyo zonna zigenda kugibwayo esowani bajja gikuweerawo ne kuponiyo ye kuponiyo kwanjula ku serving center sowani totawana gendayo kubanga tojja kusalayo sowani nemu awo nno okujjako abakulu bano nga bwe twogedde abanaye nga yamulaba wano tuli live BEP n'omukolo guwedde atwagala enamba yaffe weeryawo follow us on WhatsApp, Facebook, YouTube as well. So follow us okukolera omukolo ogunyuma tukolera omukolo ogunyuma ng'okusinga thank you. Saidi eri tulina abafamile y'omwami Kiwanuka nabo twakubireko mu bugalo. Saidi eri waliyo bannamasaka abava ku saidi ya mukyala Kiwanuka wamu ne parish executive abakulembeze bonna nabo babaka ba parliament bali mugenda kubategeera wamu n'omukulu w'ekifo akyazaalo nako olwalo nabo twakubireko mu bugalo. Ku saidi eno tulinawo abafumbo bajinja kalooli omulaba emikwano abafudde ebitundu ebyenjawulo omuli Lugoba muli Kawempe tujja kwongera okwemanya mpolampola bano tusanyusa okubalaba tukwegayiride tosituka mu ntebe yo nga tebakukwasiza sowaani ojja kuswala oyambadde ekasiyo oyambadde gomesiyo saagala oswale ate tubane abakwaya namwe mwebale kujja mwekubireko UAT 957H babigendako ku mmotoka yo UAT 95H ng'ebyo bwegenda mu maaso aba Royal Dancing Group nabo basooka batwanirizeeko bebaluwo wendebenida owetero betulinda nababalire gadimulo nabeka owetero betulinda omba wasigaddemu balonatala yamabagaba bange zenyimba wiibyo obulago sindale yamawuliriza eno ati nyimba wiibyo ayagala nalumwa nayanzege abaana b'etimase bakalulu nayanzisa tunulire tenzi niyobulozi tewali tabu yamabakama bange abambeja mwera balangira mutuwe kalumolo egere tuwalabanga bwetirola yamabakama bange balonda bulungi kuwulire ddiya nawe tunulire omugole tabadde ate omulungi bwegamba nayazeke okuddenza amazina gansiwa yamabakama bange omwana w'engalo tondwisa ddiya wamma tweyanziza abakwaya mmwe bayimbi bannange abange mwebala okuyimba muyimbye bulungi kuwulira olaba maama tweyanze abakwala tweyanziza mwana mukulu sebo mumpeere ku kalulu bannange akoze nnyo nabebiri ebiri oluyimba n'engoma
tunalabirawo ab'ekima mwe mwebala ensonga mu b'ekima wali emirembe tunalabirawo abeeno n'abeeri bamundabire bannanga abalungi ab'ekima tunalabirawo ab'ekima mumwongere engalo mu b'ekima wali emirembe tunalabirawo nadigida sindigide bamundabire bannanga abalungi abambejja tunalabirawo bannanga ebeye wali ensonga nayimba siimbe bamundabire bannanga abalungi ab'engalo bannanga emizikono ngenda wali emirembe nadigida sindigide bamundabire basiiba bazivugira tige Enda muwogo yenzala balungi n'ababi mwoyo mulondo goyagala gumulondola enda muwogo yenzala balungi n'ababi omwoyo mulondo goyagala gukulondola enda muwogo yenzala balungi n'ababi kabalagala tuuso kumbalagala ddiya enda muwogo yenzala balungi n'ababi omwoyo mulondo goyagala era gukulondola omusajja omukodo nkugambye tayagalika onjiyisangako nange nenfuna akaseesa enda muwogo yenzala balungi n'ababi omwoyo mulondo goyagala era gukulondola nakula kisajja amaanyi nga wulira kubanga bwenkuba ekisenge ngumi nkibo tolababa enamuwogo yezaala abalungi n'ababi goyagala gulondo nyabene muwogo yezaala abalungi n'ababi nti abadde atya omwana omweyagalire enamuwogo yezaala abalungi n'ababi goyagala gulondo amazima ddala ga yesu si byakulimba okunjagala ng'osiira werekereyo enamuwogo yezaala abalungi n'ababi omwoyo mulondo goyagala gukulondola njagala guli omukwano gulinga ekinyongo awamu ekinyongo ky'entungo ekimaze okugonda enamuwogo yezaala abalungi n'ababi omwoyo mulondo goyagala era gukulondola nyebe engoma ziritaane zivuga omulembe kibakisimba nepo kola dansi yezaala abalungi n'ababi omwoyo mulondo goyagala era gukulondola yezaala abalungi n'abadde atya omwana
dancing group mwebale nnyo mwebale ddala basobozi banyabo mwebale kuma mirembe mu ngabula eno kusaba nga bakuwadde essowaani zitukiramu layini ereme kuyimirira tuleme kufuna abantu ki ku layini bwe tutanakukoonako tukwegayiridde zitukiramu n'abagaba essowaani tubasaba tugereza omuwendo ogumu omusangusangu ate era abantu babekumu mwebale nnyabo efumbiro likyali ssava nga bwe lyatandise efumbiro likyali ssava lekakweraliikirira eyasoose n'eyasembye fena tujja kufuna kyekimu tugende mu maaso mwebale nnyo mubuleka Ani
Sowan kiba kya kuseera group eno Royal Dancing Group okagiwa ku bukalo bannange mwebale nnyo mwebale ddala omukyala oyo Night Nakalema enamba eri wano bw'oba omwetaaze muteeseza ddala ita kuba kwakugula obubagabaga ate naffe twewale bannange okuleeta engoma z'ebikere ku mbaga yo ojja kugitta awo nno nkusaba ofune gurupu ng'eno ojja kulaba nga omukolo gwonna kola ki bakobera omukyala Nakalema Night noza mulamu kyekyo kyenyini ate ku mikwaba guli tulinayo Legacy Sounds n'abaana basunsula ekyumba eyo gisanga kuno kujinja kaloli kwokka ogisanga kujinja kaloli baba tumutuwe mutuwe owa obuyimba obuyo emmere obulungi obwo bw'abamanyi obwotonobode abagabe Sowan tubegayiridde bayina empanvu ezo zaadiba bayina empanvu zaadiba zigobedde ng'abantu ku mikono mingi awo nno olengera nga layini kyalinene toyongereyo Sowan kubitwana agamba nti abasiibye ku ssaawa meka abasiibye mukulu Senja 15 yaterese ekijjulo kyammwe togulawo nate tugenda maki ije owa sirika anene kibolengedde ku mukolo guno lwakubanti omuganda agamba tebogera ng'olya oba tebabuuza ng'olya abanene bayitirivu nnyo ebikonge ebikonge biyitirivu wemba wakutuula wali sayidi yawali sayidi eno tulinawo mwadingana mukazi wo omwami namukyasewambule bwotandikireko n'abafumu ba parishi bino byengera byonna byabwe owa omunene gwensuka eddala okulengera nengera omukulu w'ekifo omubwati owaffe nnyo ayeye Reverend Father Sylvester Buwembo kulengedde yeddira ogenda nokuba ku ttaka lya Kereziya kati obanga tukimanyi nti babono beddira ngeye mother wange ero byolaba binibitiri smart babatusanyisa nnyo kulabako aliwamu ne Ssaabakristu wa parish omukyala Solome naye mukadde wange tusanyisa nnyo omulabako wamu ne executive yonna eya parish irengera tujja kwongera obategeera ate ne twebaza Omukama olw'obulamu bwa mukyala ka Mukama bannange twebaza Omukama olw'obiyitago okwebaza nawe twebaza emyaka 5 mu kumubaddu otwebaza obulamu bw'omukyala erinnya lyebakutuuma nayo libatalinga nnyo kituufu ekyo mukyala ka Mukama saidi eri tuyina tulina oyo mulamuzi mulamu mulamuzi omukyala bannange sina kyemwogerako mukyala alaali Ssaabakristu omulegedde abanene bangi bali awo Ssaabakristu Kawempe omukusa kisamulisi naye ye matiro kabalegejje tirikiyagiza ebatufudde bannange ate yeye tulinawo ababaka ba Parliament tulina omwami Matya Muluma waali olengedde bane bafuzi bakyajja oyo olaba ye oba olagenzi oba maana byegwe mumalirivu nnyo nnyo obanga kumuntu atimba ekipande kye
nze saide y'ebyokufuza tumuyozayoza tulina bakansala tulinawo kasensebuga otaddewo waali tulinawo omukulu kyamuzito bangi kyemani You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tegulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya BGP TV, The Father's Heart. Tegulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya